njala mutagingira abasawo bonna ne ba public servants mwenna abali mu Uganda. Ekigulalujji kyalero kigeragera eri ba public servants mwenna buli sector na jolimo era nga ntandise bwenti. Tukimanyi bulungi nnyo nti buli muntu asoma era n'aqualifyinga n'abandi bimwogerako asaba omulimu ne bagumuwa n'asobola okuba nga aweereza eri eggwanga lye. Ebigenda mu maaso mu ggwanga biraba. Obulwadde bungi obutambula mu ggwanga, abantu bangi bafa naye ng'ate bannaffe abakola omulimu guno gw'okutaasa ku lwa Katonda be tuyita abasawo. Era omusawo ye muntu yenna ku nsi alina okuweebwa ekitiibwa n'okuba nti alya bulungi asula bulungi nga buli kimu tafuna stress. Ne tugenza okiraba nti mu failed state ey'obukulembeze obukyamu obutaalondebwa obwerimbise mu bwolimbisi nga Yoseti Bahuro tabasala mutano wakale kizibu kimu akikozesa mundu. Wetwogerera ssaawa zino Uganda eri matigga g'ebyenfuna nga bana banyonyodde olunaku lwajjo nga kati wetwogerera ensimbi ezisinga obungi mu ggwanga kati ziriyo nga ssente zibe ku byampi nga n'ebitongole bisinga obungi tebikyalina nsimbi zisobola kuddukanya ebitongole bino. Wetwogerera abasawo batandise okwediima buli kitundu kyonna ekya Uganda naye era nga bomanyi Prime Minister ono atunulanga ennaanansi n'etera okuvamu mu naanansi ne baminisita bane batandise okukangakanga abasawo bano nti mutagende ku mirimu ku lunaku olw'ebbalaza mu kifuwe nga mukizza munda bagenda bagoba ku mirimu. Bavudde ne bagamba buli musawo yenna oba nurse oba doctor ali mu kwekalakasa essaawa zino ng'atadde ebikolwa wansi olw'okuba tebannabasasula nti by Monday oba ku Monday mba temuzeeyo ku mirimu bagenda bagoba bali ku lutinge abasawo abapya kati njala baga abanya bali bassebo ng'obudde bukyali. Ekiri atabala kikiri nasigadde waka. Mubadde musoma history byafaayo mu nsi zonna. Ng'ekintu ekisinga obukulu nti ensi kasiteba nga omukulembeze atudde mu ntebe si yalondebwa mu bannayuganda oba bannansi. Buli kimu kigenda nga bwe kirina okubeera. Essaawa zino abasawo bajja emyezi 6. Mulya, munywa, musomesa abaana nammwe mulina ebizibu byammwe abalamupangisa. Ne omala otya emyezi 6 nga tofunye musaala. Oli doctor, oli nurse. Kitegeeza mufuna stress ne musasula kutuusa service ku bannayuganda ne mujjanjaba bubi. Njala bategeeza ensimbi ze mubabanja ziba wakatikako kubanga muzifuna olw'ensonga muzikolerera. Kati gwali omusawo biro Museveni ne Prime Minister babatiisiza tisitani mutagenda ku mmale bagenda bagoba ku mirimu njagala bawagaabuwa. Yagambye bagenda kulikulutinga abalala tebalina de n'ekikumi kisobola kulutinga de nansi kabeeredde okwita tebakirina. Bwaba balemeddwa okusasula mmwe already abalina contract nga tembabanja na sente tembabanja kintu kiriya mwetaganya already muri settled mulina amayumba mulina bukimu banaasobola batya okulikulutinga abantu nga balina bafunira ennyumba balina bafunira medical insurance balina bafunira buli kimu bagenda bali kulutinga batiisa. Omwaka oguwedde omukulu yemu yagamba nti mutasobola genda kukola agenda kuleeta abacuba agenda kuleeta abasawo okubajja ecuba. Nembuuza okujjako ng'ono musajja Windows zaayikangera bwe tumugamba. Bw'obanga olemeddwa okuliisa abaana kiki ekikuguza obubizi obwabitanga? Okitegeera Museveni bw'oba tosobola kulabira abasawo ba Uganda. Owava otya n'ojja n'oyinogamba tugenda kuleeta abasawo okuva ecuba munne bali abasajja ba bbeeyi. Buli musawo muleeta Uganda yekkokkolera basobola okukolera ekitundu ennyo omuntu asobola okukolera 5,000. Kati bw'obanga owe miliyoni akulimya okusasula owe miliyoni 5 akulimya okusasula oleeta miliyoni 15 ogenda okusasula brains of monkey. So mwenna mbagamba tebageza ne babatiisatiisa abasawo ekumande temulinyayo bamale basasula sente zammwe kuba bagenda basasula teziriyo kati kamba bikire. Bwe mwamuloza nti ekikyali kituuza mugende mukubire ku bantu akakiiko akatwala abasawo mwabuuze essako yammwe sente zirimu. Temulina wadde n'ekikumi n'eki mu ssako y'abasawo kubanga ne sente zennyini eziteekebwamu Ministry of Health nga mumanyi bulungi abajambula bagirimu era nga Museveni yabakozesa ne sente bazibba mudda. Kati njala bagamba tebabatiisatiisa muddeyo ku mmande ate ekiri tabala kye kirina asigadde waka. Abasomesa kye kimu mugende mukebere mu ssako zammwe temuli sente. Nammwe temugenda funa misaala tebagenda bongeza simanyi abasomesa sayansi nammwe temugeza bwe mba muteeka musulewo bintu musule mugende kubanga kino kye mukola musomesa eggwanga. Abasomo mujjanjaba abalwadde kati mubanga temusobola kufuna sente zibabeeza mugenda kujjanjaba muti abalwadde kitegeeza mugenda kufuna stress emirimu gibaleme muttira abantu bwerere musigale waka demonstration zitandike buli muntu asituka kubanga kino gavumenti eri mu buyinza tiyalondebwa bantu. Kyovola n'ensimbi ziganya okutambula okujja mu bitongole okuba teziriiwo bazibba dda. Banki ezisinga obungi ku international level ziganya okuula Museveni sente tana kyagenda bakolera. In fact babadde baproposing ambusimayi budget bagyongereyo mwali mukiwuliddeko kubanga agenda okusoma budget tanadde omuno gw'ennusu gwagenda okusomesa budget eyo. Kitegeeza tuli mu failed state kati buli musawo yenna gy'oli mu Uganda obanja emyezi 6 tosasulwanga. Weekalakasiza bakutiisatiza mu kumande batudde bagenda kugoba mune tuula bakugobe kubanga ne bw'ono okola sente teziriiwo ate tebalina sente zigenda kulukulutinga bapya ekyo mukimanye. Kati minisita oyo akutiisatiisa bye babbi nnamba emu
ekintu ky'okutiisa tiisa kyakoma dda entulimu.com era musobola ogenda mu nsi eziriraanye musaba emirimu bagibawa muve mu Uganda awo mutekwase bikola kubanga eno failed state mwegatte ku bantu mutandika okulaga mu 70 si ateekeddwa okufuga eggwanga kubanga eggwanga liri matankane ng'empalize so mwenna basawo abasomesa mwenna mbategeeza mutandika okwekalakaasa UPDF mwatesinza baga kuba kinireta olwaliro kizibu nnyo bw'obanga oli mujasi wa poliisi genda okebere mu ssako yammwe temulina ddi n'ekikumi n'eki bw'obanga mujasi wa UPDF mu kisaako kyammwe temulina ddi n'ekikumi n'ekimu nga n'abadde akulira ssako y'entebe bamusse ago nago ngaleeta kitegeeza ki ejabalula esiridde mwenda ba public servant kyekiseera mukwatemu bye muddukire ekibabu gavumenti eno eriko eyatwerimbikako nga tetwalonda yo ekintu kigenda kugwa essaawa yonna nze mbabuulira tebalina sente bagenda basasula. Action is better than words. Mutudde temuddayo kubanga eddwaliro batirimu ddagala ng'eddagala balibba temulina misala for 6 months muba mukola mulimu ki ekivunulwa nti mwe kennyini mwe mugenda okulya mu nsi yammwe olukwe. A failed state is a failed state. Tebalina the single coin mu treasury tebalina wadde ekintu kyonna kibagenda bbawo so tebasobola kugenda ki tebalina kyebasobola genda bakulya so tebabatiisatiisa. Eyo message yammwe badde mu Ekigulalujji kyale mwena ba public servant bingi nti oli musawo stay home togenda kola nga mukikoze kyabatiisatiisa mutadde okumali bagenda bagobe tebalina sente zigenda kulukuzinga bala police temulina sente mu ssako abalamu tuttemu akataba basasulanga kiki mukola mu police tugenze mmaje mu ssako zammwe temuli wadde ekikumi n'eki kiki kyemutuddeko ng'ensi egenda mugiraba nga ate muli batendeke mwemba maze Ekigulalujji kyalino kimaliriza kati njala tandika video. Ngabe nabagamye nti video egenda kubeera security alert saagala baluisa nnyo nga sibawadde information olw'ensonga. Alright, ekigenda maaso mu Uganda amuyinza okuloza nti kyakusaaga si kyakusaaga. Nzize lunye mbagamba nti waliwo enteekateeka namutayika ey'okusaanyaawo specifically abantu mu kitundu kya Buganda. Bingi nti oli Musoga, oli Munyoro, oli Mukonjo, oli Mulugwala, oli Mutoro, oli Munyankole, oli gino ng'obeera mu Buganda mw'osiisira. Nawe kino kikkakatako bagina tandika okuteba batemula ngira batemula n'abaana bammwe. We twogerera waliwo enteekateeka namutayika gavumenti ya Museveni mu lukolo okutta abaana abato mu Buganda bonna. Nga kino bakikola batambula jukira baali balese kisikimu ekyokugema abaana kati bakyabagema abaana abantu bavunda ebisambi abala tebakyasobola kuyimirira abantu abasinga obungi abaana babe balwadde bali mayumba tebakyanasiriza basobola bakozako. Mbadde ndiawo nga teziri busa drone zanga zitambula zirawuna ne zigwa ku kabinja kw'abantu abakola government aba state agent batambula ddo tuddo mu byalo nga bagenda bagaba eddagala bali wa family z'abaana mbuli akifuba. Eddagala lino balitambula baligabira abaana bazadde b'abaana mbuli akifuba. Eddagala balita amoxicillin 250 ngaliko mbulikola ku kifuba. Kati obusibu obuli mu kino munnange bamala okukola ekintu kino bakugamba nti tuwe essimu yo tujja kukubira tukubuuze omwana ali atya ku ddagala lyetwamuwadde wamuwadde okumira. Eddagala lino butwa mulitegeere bulungi n'eddagala ebagaba liiryo ery'eddagala butwa mulitegedde bulungi. Gavumenti etambula eriwa abazadde naye eniritaani mbubalekera essimu yo bakubire bakubuuze omwana ali atya gwe bawadde eddagala butwa bulungi nnyo buli famire bagenda bagiwa. Kati njala bagamba temugezaako wadde n'olunaku n'olumu okugamba nti mujjira abaana bammwe mbawe eddagala lino kubanga mugenda kuba kampuni ezikola eddagala lino kampuni za Museveni ndooza mulira bulungi KPIA ekola eddagala lino batambula baligabira famire z'abantu mu ddagala lya kifuba naye bwe baba beetaaga essimu yo oluvannyuma bakubira bakubuuze omwana wo ali atya. Oliraba liri eddagala gavumenti etambula egaba mu kyalo kyonna naye baligaba mu Buganda specifically. Eddagala lino lya butwa. Eddagala lino lyaki lya butwa batambula baligabira mu Buganda baligabira famire z'abantu naye obawa n'essimu obabuulire results zinaba ziyimiridde zitya after ngomaze okuwa omwana w'eddagala naye ng'eddagala lino butwa. Ndoza mugenda kitegeera bulungi nnyo liiryo. Kati njala kuzannya voice note yalimu ku drone zange mugiwulire ndi abategeeza kubanga abantu bakambwe tebakyagala kutya. So omuntu ng'ali eyo mutegere bulungi oli bwajjambu akuwa eddagala lyawe lya kifuba mumanyi nti baba wa butwa baana bamwe kubatta. Empiso zikyagaanye kati baagala bayita mu ddagala lino ery'obutwa. So muwulirize bulungi voice note eno mutegere bulungi nnyo kyekigenda mu maaso mu Uganda tulyoke tugende ku programu entuufu eyandeese. Aya basuuliriza mwana wange mukulu wange Lumbuye nkulamusizza wasinze
bakyakuma nsonga zozoyogerako ez'okugema abaana kati waliwo ate kibatandise okugaba eddagala mu byalo mbu lya kifuba amoxicillin wa kids amoxicillin kids mwana omugamba amira empeke emwemu ati mungu yansobozesa ningenda mukyala waka nasanze omukazi bagamuwa naye tiyagawa ku mwana kubanga nze munyonyola buli kimu era ebifaananyi byo nabifunye nga nabikuweereza wano olabe kiri mu ggwanga bagabye amakerenda ago basaba n'essimu ey'omuntu owaka gwagabidde ki amakerenda mbe bajjamu kubirako bamubuuze omwana ali atya kitegeeza balina ekigendera kyabwe kyoza osomesako ebbanga lyonna kati mabegako badde bagema mbe abaana kuddukana kitegeera era mukazi amugamba tugewayo omwana okumugema baluli balina ebigali bamugemamuuko nemugamba atabule amanda tusinyirwa amanda muwanywe naye alwamuwaddukana kimuganda wange kankolera ebifaananyi bye naawe obirabeko tomanyi oyinza obereka ku bantu balaba amakerenda ago naye gakolezebwa gundi kampuni yali awo ku stretchers entinde gakola kwagaliza olunaku olulungi aya basi awo nvuddewo nabagambye saagala kulwawo kati ndowooza njagala tandika ne information entuufu eyandese. Alright, ekyo mukiwulidde abazadde kiri gye muli okusindikira baganda bamwe vidiyo eno mugisale mugiweereze mutegeere abaana bwe mulese mu byalo kiki bwe bakola. Ntandise bwenti ennaku zino nzija nkola vidiyo nze netambulira neŋŋenda nembaga egenda mu maaso mu Uganda temujja bitegeera. Nabategeeza nti akakodyo akali mu kuwummuza abasirikale abali ku ddaala ey'amakulu n'amatono kakodyo kakutta abasirikale ne mulowooza nti nsaaga. We twogerera olunaku lwa jjo nga lukeesa ekiro ekikeesezza olwaleero omu ku babadde bakulira ssako y'abasirikale mu bitundu eby'Entebbe omwami ono yattiddwa. Omwami ono yattiddwa mu nkola gye battamu omugenzi Kazini era nga yattiddwa Muzimu Guest House. Omwami ono ye Joseph Mukuraine yattiddwa olw'ensonga nti abadde abuuza ebibuuzo bingi nnyo ku ssako ku nsimbi ez'abajaasi naye ng'ate ssente zino tezirinaako we ziri. Kitegeeza omwami ono naye yattiddwa mu ngeri ey'ekyonoonero olw'ensonga nti omusajja ono atandise okujja bannayuganda nakabala nga yeetegekera okuba nti abasirikale bonna abasinga obungi mugenda kuba temukyalina nsimbi. Y'oyo Joseph Mukulaini eyattiddwa mu guest house ono nabadde ku ddala lya meja nga y'omu kubadde bakulira ssako z'abasirikale ba UPDF naye nga abadde abuuza ebibuuzo ku nsimbi za ssako za UPDF anyazirya. Ono Joseph Kulaini yattiddwa olunaku lw'eggulo era bakyakola ebibuuzo ku social media ne mawulire bafumbafumba story naye ng'ekikulu bamusse. Ono meja mulamba. Kati we ngambidde aba UPDF abalooza ne mugenda kufuna akasiimo n'ensimbi ze Museveni nga zabajjako zonna famire ya Museveni yezirya era nezeggwera bulungi nnyo nga nabo simufungize y'ensonga lwaki buli kimu temugenda kifunamu okujja kukusituka mulyoke mulwanire eggwanga lyammwe. Ono mujaasi munnammwe yattiddwa ali ku jjaala lya meja n'abala bangi bagenda kufa nga nabo gisimufungize. Mutegedde bulungi nnyo. So awo nno wentegereza abajaasi ba UPDF mwenna buli omu gyali kyekiseera muleme kufa nga biyenje musituke mulwanire eggwanga lyammwe mulizeewo kubanga mutalwanirira abantu bammwe kitegeeza mugenda kuba mufudde togge nga temulwanyeeko wadde okufa. Era nsaasidde mwenna abagenzi okusayininga embuya kye tuyita retirement certificate oba okuva mu magye eyo mwasayinze death certificate nkiddamu buli munnamagye yenna yasayininze retirement certificate mbw'ovudde mu magye. It wasn't a retirement certificate, it was a death certificate. Nkiddamu, it wasn't a retirement certificate, it is a death certificate. Okusinzira ku information jennina. To prove this, last week nabagamba oba 1 week and a half back nabagamba nti waliwo olukwe olw'okujjawo bannayuganda bannakabala abaddukanya bizinensi n'abanene mu gavumenti bweppo n'abanene mu magye ne mulowooza nti nsaaga. Wetwogerera essaawa zino ne bagamba nti bagenda waliwo ku dita egenda okuwapenika kubanga muhoozi constitution atena wayina kuyimirira kufuka president wa Uganda. Ne babayise mu NRM it is impossible. N'abayise mu parliament it is impossible. Ne babajjewo Jessica Alukumbu azinya vice president it is impossible. Kyonna kyalina okukola kiri kintu kiki kudita. Mu kino Yoseti Bahabula tabasira mutano wa kalejensi era tamzize ensanga bisibe we yasabira muganda we kale n'asanga bya muganda Kagame amwe backup ku magye
in case ono mwana abasobodde okukola kudita amaje gano gabenga gamukuuma. Kino yakikola ng'akimanyi nti 95% amaje aga Uganda omuli aga SFC omuli aga UPDF ne military bakowadda Museveni ne family ye n'omwana yennyini bamukowa kuba tasobola bakulembera. Kino amaje gano nabagamba gagenda kujja agamu gaali gayingira dda era nga bangamba gaali ga stationingiddwa ku Speak Resort mu Nnyonyo eyo nga gyegeraka ne final send off eyingidde olwaleero era drone zange gezibadde zitambulira zodo okunsindikira footage okulaba nga amaje gano gayingira dde babuzabuzisa agamu gajidde mu motoka za UN agamu gajidde mu ngozi za bulijjo agamu gajidde mu motoka eziri nga zibuzaabuza neze drone za zibaliza confirm zedda kuba nabagambe dda kumacha nti amaje gano gatandise okulumukanga yingira mu Uganda. Jukira nabagamba nti waliwo kye tuyita repressing the indigenous Uganda with the foreign soldiers from Rwanda as a backup nabagenda kubanga wa orders. Kino kitusolwa nti abasembyeyo okuyingira olwaleero officially bawayingiridde mu motoka kubanga jukira abasembe bayingira kiro kati bali bayingidde misana ng'enseraba era njala ba footage yennyini mulabe bulungi nnyo mulyoke mutegeere nti nze information yange gyembawa ebeera teriiko wadde omuntu asobola okuba nga agidawutinga. Ngenda ba video zino muzire bulungi zonna kubanga saagala saategedde saawulidde ze zino video bulungi nnyo zitambula. Njala bo video zino zonna muzirayi bulungi nnyo muziggwe nnyo ali mulyoke mutegeere nti ensi weraga si walungi. Njala gibadira bulungi mugire bulungi nnyo. Mutegedde bulungi omanyize information yange njibawa nga kuliko n'obujulizi saagala gamba ate gundi yatuwadde information tekuli bujulizi aya basi kati mugenda kwetegereza bulungi nnyo mutugende maaso. Kyabongera saagala mugende musajja atuwadde information teriiko bujulizi sime teriiko ki nze mbawa information ng'eriko obujulizi buli kimu kyonna. Vizo bakozesezza baasi nyingi nnyo omuli neza Trinity n'endala nyingi nnyo ezivudde olwanda okuyingira eggwanga lya Uganda. Ndoza mukitegedde bulungi. Wano zibadde baali bakyamye kufukako na kunywako ku mazzi bamaze okuyingira eggwanga Uganda. Ndoza mutegedde bulungi. Awo nno saagala bbalu esaawo okuggyako bategeeza information endala eyandeese tugende mu maaso. Alright. Nga mazo bategeeza nti backup force emazo okuyingira mu ggwanga Uganda. Kiki ekiddako? Kati gwe jeno gwe bawummuza, gwe meja gwe bawummuza ng'oli mu UPDF simanyi oli mu military. Kitegeeza gwe yakalole esiridde. Gwe yakalole kola ki esiridde. Mu kifo ky'okubattanya enseenene nga mwetuddeko kubanga oleda amaje gali gayingidde. Olige yasaba omanyi muddana mwebuzaabuza nga bafuka banaaba nti information gyatuwa agijja luddawa. Nawe genda ogawo omuntu omulala agikuwe. Kati nze mwa information mutegeere nti backup musajja gye yasaba
okutuukiriza ekikolwa kya mutabani we okutwala obuyinza by force yiye etuuse. Kyova olaba mu Uganda temuli kintu kigenda kukolebwa essaawa zino nga tukyalina military government. Tuyina kusooka kujjako military government na buli kimu kyonna mulyoka mutegere kye kigenda mu maaso mu Uganda. Kati ngenze maaso tugende maaso information endala. Emmotoka mazo ziraba ziyise ezimu bazibuza ziyite Tanzania endala ziyite Rwanda. Naye byonna tuteekayo drone zaffe ne zizoka ne zigenda maaso ne zibawa buli kimu ekigenda maaso. Tugenze maaso. Ekikwekweto ekigenda maaso okujjawo abasirikale abanne mu ggwanga kitandise okugenda maaso. Era nga wetwogera omusajja oli gwembala ze meja abadde akolagane abadde akuuma ensimbi z'abasirikale eza SACCO ye bamugjewo olunaku lwajjo ono ye bamugjewo olw'ensonga nti abadde ayingirira okusaba ssente ez'abasirikale nga nazo takola ki taziraba. Era mugende maaso nga mwetegereza bulungi nnyo nga mutegedde kye kigenda maaso mu Uganda olw'ensonga nti essaawa yonna wandigwawo ekintu ekizibu. Museveni ne mutabani we bapulaninga kudita ayinza okuhapeninga essaawa yonna. Njagala omuntu ali kuno ombuulire mu bitundu byonna bw'oyita essaawa zino bukyanga tumala akalulu ne tukatuukamu okutuuka pressure wegenze nnyingi. Kiki ekibeeza amagye ku nguudo za Kampala okwetoola mukono wa Kiso Kampala? Weebuuze kiki? Amagye kati gagala kusinga n'abantu. Ready block ziringa ready block kitegeeza balina ekintu ekinayi kye beetegekera. Naye okusinza ku information drone gye mpadde ngambye bwete. Damotegeze abantu bwategezaako naddala abaddukanya business mu Buganda begendereze nnyo ne amagye agawumudde wagawumuza. Mu kigendero ekipya ekiriwo ekya okutabangula eggwanga abagenda okuwamba obuyinza abantu bangi bagenda ddusula mu akaba. Najjawo n'empisa information abaganda bagenda okuttibwa mu business mwali mulooza nsaaga. Kitalo nnyo kitaffe omusajja omu ku badde basinga ensimbi era businessman mukulu Atanasi nannyini Maria Flow hotel esinga obunene mu Masaka bambi bamusanga mu kisenge kye kimu ku hoteli nga yassizza dda ogw'enkomerero. Okunoonyereza okugenda maaso era state yakuyingiddemu tekiriza kunoonyereza kuba kimanyi omwami bamuziise endoza yesterday. Nete wabadde okunoonyereza nnyo kwa maanyi. Okusinziira ku drone yange ngambye nti egimu ku mirimu 7 giyawa ba agenti bali mu bitongole by'enjawulo okuba nti bapoisoninga n'okutemula bannayuganda balina ssente. Omukulu ono nannyini Maria Flo mukulu Tanasi yaweebwa akatwa akamujja mu budde nga nabo gye simufungize. Era drone zange zintegeeza tegeeza abasajja n'abakazi walabula gye muvuddeyo katono okuby'okwerinda byabwe begendereze nnyo nti mu process eno y'okwagala okutwala obuyinza by force abantu bangi bagenda kuttirwamu. Muno mwe muli bannabyabufuzi, mwe muli abantu b'ebyensuubula, mwe muli ne bannamagye kubanga bagenda kukosanga omukisa. Nzize nkuba information eno okutaasa obulamu bw'abantu nga mbategeeza. Nze siri wano nti n'oluganda wange nti oba nina kinedda ndi wano okutegeeza bannayuganda besaagala baffe. Sisobola kusirikira information naye nga ate nino gibawa. Kati mwenna abaddukanya business mu Kampala balina za arcade mbategeeza mwegendereze. Abajasi ba UPDF temufattoge nga musobola okwerwanako mbategeeza. Mwenna abantu abalina business nga mulina akasente mbategeeza. Era kinabage mujje seteza mu banka sade musiri mujje seteza mu banka kubanga ne banka zennyini zibadde zitereka ensimbi zammwe zitandise okuggalawo nga nabo gisimufungize. Ekiddako ki bagenda kutwala ensimbi zammwe nammwe kennyini babatte. Nabawulidde ekibbattaka ekiri mu Buganda kiri mu Buganda wokka kiki ekigenda maaso kubanga baagala kweddiza ttaka lya Buganda na buli kimu bakitwale. Eyo yonna fulofuta okumula ku social media biki ebitambula mission nteeketeeke. Njagala bategeeza ne mbanga muli wantu mutudde abantu 10 abantu 7 abasinga obungi si baba batuufu babafuna obusente okuva mu state okuba nti babega naye nga kibabegera kwe kuba nti ono musajja ayagala kutta bannayuganda. Kati njala tegeeza mwenna abantu bannayuganda ddala baddukanya business abasajja aba UPDF please mwerwaneko ng'obudde bukyali. Mission y'okubatta weeri mwabasuubuza balina akede mu Kampala ne business mission y'okubatta mweri tekyukanga olw'okuba nti bali basobbi mission yaabwe yasooka n'ebiramu mazo gikuwa. Tekitegeeza nti obudde busobola kukutta kyekisooka. Ekyokubiri tekitegeeza nti mukisuubira okujjawo okukyusa gavumenti mu buyinza n'amaanyi kituta kudita muyinza okuwona. Kyebagala okukola kati bagala kukozesa kudita mu kavuyo ako bugenda okera ku makya bagati gundi bamuse kubanga mu kavuyo ako tewabeera omuntu n'omu agenda kubuuzanga vuba nga bakola ki. Kitegeeza nti mubeera collateral damage abafiiridde mu kavuyo ako. Obutafiira mu kavuyo kano ngenda basa bangenda bagisimufungize. Abantu abanakyusa eggwanga lino okulijja mu mikono gy'abasajja bagwira kyekiseera musituke. Mulinyumiza ki abaana bammwe ng'omunyalonda yawamba eggwanga nkiddamu
musituke mulinyumiza kyabana bamwenga basajja bawambye eggwanga Abanyarwanda amaje gago nga balazeeko gayingidde temwene kimugenda kwerimba naddala abasajja n'abakazi abaganda abakyefuula nti mukolera Museveni nga Museveni si munnammwe both ng'oli mu diaspora ate ng'oli ewaka Museveni talina kyakwagaza kubanga agenda kutta nga bagenda kussa Abanyarwanda nabagambye department esinga obungi mu gavumenti zigenda kuggalawo n'abakozi basindikibweka by force kuba tewali ssente kiki ekiddako mugenda kitegeera nti embwa etandise okugaaya emmwanyi mbasaba musituke buli omu akoze kyayina musobole okutaasa ensi yammwe bana abasajja si Bannayuganda ekyo mukitegedde tukibabulidde emyaka 7 mukitegedde naye mulinda ki Yoseriti Babulota Musala Mutano wa Kalezensi yaleta bwe yajja okuwamba eggwanga lino yayita mu Bannayuganda yayita mu Baganda kati gwe Omuganda agawumbidde gwe Munnayuganda ali ku social media atasobola kubaako kyoyogera oba kyoteesa please oba oyambirawo ensi yo ensi bagenda jijjuza Omunyarwanda ojja kuba nga tokyasobola kusaba muli mu Uganda nze okoose tebajja gukuwa nze tuhayiro tebagenda gukuwa nze muwanga tebagenda gukuwa okujja ng'oli Munyarwanda ekyo mukitegedde bulungi tebagenda gukuwa Museveni tabanga ku Munnayuganda ekyo mukimanyi family yonna tebabako Bannayuganda bonna basajja Banyarwanda mudidde eggwanga mudirese muli obusente obutonotono babawa muweeye eggwanga balitwale nabagambye buli kimu kigenda kunya kigenda kudda baga sabuni ayingidde omutwalo amafuta gayingidde akakaaga gagenda mu 7 abaana bamujja kuba nga baziza ku vidi nti school fees twazongedde watolina mwana mwezi waka muganya okusituka muganya okubako kimukola kuba bakuwa miliyoni odda mukolo lugambo bakuwa kasente esente zigenda kumate zina mugaso kati gaga amajinze information yange njibawo ne mbawera kuna buli kimu ekibira kyetagisa mazo balaga kiche kigenda maso mu ggwanga nkibalaze bulungi sagala sategede sawulidde gwo muzadde ngoli mu Buganda oba oli mu Lugwala oba ludda ngoli mu Buganda making sure todda mu kukiriza muntu ina kuleta biragala ngabi wa abaana ogenze mu ddwale wakubye eddagala fu kuba government bwetu bweri ogenze mu banka tosanze yo sente abantu bangi batandisogera mu banka nga sente zabo tezizizo nenga nkibagambidde banka mbagambidde banka ki mugende mu jesente zammwe mu banka mbagambidde banka ki mbagambidde banka kikuva mu akeedi ezo kirije muri fogwa fe tugukoze kubanga teri TV radio station egenda kuwa mawulire gano amajega no gayingidde teri wadde TV wadde nennema egezezako kufulumya footage ono teriyo teri wadde TV radio station eyayogedde ku mejo ono ya wasako etwala kitundu kyentebe kyo teri wadde yamwogeddeko nti baamusse teri wadde yamwogeddeko huyo musajja wattu teri wadde yamwogeddeko nemuli omutudde aba UPDF batamu huyo musajja atu muna Uganda abadde alwanira abasirikale huyo bamuse bamutugidde muloji musajja mufu kubanga ensimbi z'abadde abanja ku abasirikale banne teziriyo oli wa UPDF oli mu tent ogenda kugivaamu ddi gwo musawo esaazi nagenza okwekalakasa gwatisiza ogenda kufuna disere ziberera eziri saabana bezibawerera nawe ogenda ozimbeka akayumba ddi owa UPDF kati bayingiza abasirikale abasukka mu 12 Abanyarwanda bagidde ku payroll eno mission contract wakati wa Museveni ne Kagame nti Kagame ayinza okuba yagenda osasula abasirikale bano neggwa ali mu Uganda ayina okulwana n'eggwanga lyo oli awo kanudde amaaso tunudde
abasirikale bali Somalia mmaze omwaka mulaba temufuna sente kyokka sente zammwe African Union ne UN zisasula sente ezo genda kuzomwezi 27 nezigwa ka account zammwe babagamba sente teziriyo muri Somalia bakuba bomu temuli mmere muri wakamutudde mwezinze baba fula export nga neje mugenda ku kichuba tebabasula sente kiche muliko wakite muzukuka nze munnanga ate mwabaita bambega simanyo bega nze tebacyantiisa nze tebacyantiisa kuba kati nasalawo kubanga okufa kumuno okuzalibwa kumu kati gwaddeyo musimanyi bantiisa olejja mwini box yange yakakulya mwini box yakugulira esimu yayine mundu lwaki atajja mwini box yo mbakutiisa mutoyogera lwaki tuyogera ensi yo bagitwale ng'osirise kyokka ng'okimanyi omuntu agitwala ensi yo munyarwanda kati babayingiza ogenda kukola kimota kisetuka babayingiza mbakuddemu gwe yakatuko bali toliiwo nzikuddemu video video ogenda kudda loddawa bayingidde ne wakuba ekirayiro mbogenda kulwana eggwanga Uganda otudde ffe tukola ogwaffe TV kizitasobola kukola era mutunenya naffe ogwaffe tugukoze n'owulira oli mbusimanyi akalulu kaveemu no tulina okukola ekintu process by process akalulu kano tulina okuexposinga mu 7 ne international community emanye nti ono buli kimu akikoze kiweddeyo kubanga ebyo bannayuganda batategeera nti okulwanyisa dikiteta muyitamu process by process esooka amenya constitution si yaggwanga yokka n'ekibiina agimenya njera kubuuza mutabani woono omugenzi olanya Museveni gwe yettira bwe yabadde ajja okumuwa kaadi bayise gundi bayise delegates conference ey'omu northern Uganda okulonda omwana oyo no it was order from above yabaddawo kitegeeza ne constitution y'ekibiina yaki agimenya kubanga yayina byayagala constitution yagimenya parliament yavu kifu kyaki yagifuula kinaabiro in fact kati njala mbagambe mwalabye akakiko kakosase akaffe waliwo mission enteeketeeke drone zange zo parliament zangambye nti akakiika kosase akaliko bannanuupa bakubuza ebibuuzo njala mwegendereza nnyo waliwo emboozi enfumbire ku mitimbagano egamba nti ebibiina ebyefula ebivuganya gavumenti ne gavumenti yennyini bali mu nteekateeka esiiga ekibiina kya nuupu n'abakulembeze baakyo naddala ba parliament etoomi nti basinze okukola obubi bukyanga Uganda parliament ebeerawo era bali mu kirinnya kimu ne gavumenti olw'okugikkiriza okulya enguzi n'okukkiriza abakungu ba gavumenti okulya enguzi njala babuuza era bino ebiwooziwoozi bitambula bibiri ebirowooza nti bibadde mu byobufuzi njala bategeeza omubbi omukulu ye Yoseti Bahati Basiramu mutano wakaji bano bwe bajjawo off camera bagamba bamemba ba parliament temwina kye musobola tukola kuba Museveni yatulonda ate Museveni yatulagira kati temwina kye musobola kukola kakatuba tugoba temusobola tugoba bakibagamba opening camera zivuddewo era babasekerera kati gwe nojja n'ogamba simanyi bamemba banuupu abakola ku lukiiko obuliza buli bw'enguzi tebalina kye bakoze omulimu gwabwe information bagifulumiza beexposes abasajja naye era ebisajja bya gavumenti bigamba ate simanyi nuupu nafu mwababbi mwabba okuva olunaku lwe mwajja nakati mukyabba temulekerangayo okubba omusango muguteeka kwani
kitegeeza nti mwogere ebibuuzo byammwe anytime mwegenda kujja ne bw'onooba oli Chicago n'oba oli Toronto n'oba oli Bungereza nga gavumenti ekyuse mu bbanga ttono tugenda bafuna mwenna mugenda kuyitibwa buli omu annyonnyole ekigenda maaso. Otwogera essaazi n'ababbi bano bali mu kutunda bizimbe byabwe mu sayidi z'e Najeera, Namugongo, Kira, Ntinda, byonna bali mu kutunda apartments ze baazimba mu nsereza w'omusolo. Abasajja n'abakazi abakola mu gavumenti otuuka ku apartments zaabwe ziri ku international standard. Ne bw'omubuuza omulimu gwakola mu office ng'afuna 1.4 million omwezi nenga ali worth billions and billions of money of properties n'ombuuza zijja luddawa ze ssente ezigula eddagala ly'abantu abalwadde ba siriimu, ze ssente zinoteekeddwa eddagala malado, ze ssente za sako z'abasawo, ze ssente za sako z'abasirikale aba UPDF, ze ssente ezirina okutambuza gavumenti n'emirimu gyayo bazibbye kubanga bo omulimu gwabwe gwakubba. Kati kyebakola kiri bwe kye batandise okukola. Muwuli ekibooziboozi ekitambula sime bitatuule baba simanyi banka ali mu katone banka sime bamanirenda baagala twala bizimbe bibiri. No, omuzannyo guli bwe guti bitatuule emu ku box era nga bitatuule box ya Janet Kataha. Ebyobugagga byalina 70% bya Janet. Janet atya nti gavumenti bw'ekyuka ebyobugagga bigenda kukwatibwa. Balina bitunda bagenda kukola batya. Basindika bitatuule neewola ssente ziri worth those properties. N'atazaayo ssente ezo. Kati yo banka nesindika ba block babachi nesindika ba blockers baayo bateke ebizimbe ku auction babitunde. Kati kana akaliwa akaseera k'okulwana na buno bukodyo bw'abayaya balwana ku street nga bagenda okubba. Tewali nnyo kyamaanyi kiriwo bali mu kutunda properties zaabwe. Nategeezeddwako n'abasajja abasinga obungi Abanyarwanda babadde mu lukoola batandise okutunda amataka gaabwe ge baali babbye nga baagala kudduka era abasinga obungi badduse bayingira Congo kuba bakimanyi ekijja. Kati gwaliyo ng'obuzibwabuzibwa oganya okulwanira ensi yo ng'okimanya akabinja k'abantu akatufuga tekaladde omutwalo. Kitegeeza oliko ekikyamu ku mutwe. Tulina kukwatira wamu tununule ensi yaffe. Essaawa zino nga ngenda kudda ku nsonga esembayo. Eky'ennaku kiri nti Bannayuganda tulemeddwa okumanya obuyinza waffe mu Uganda ne tutunuulira Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omuntu. Robert Kyagulanyi Ssentamu ali omuntu omu. Ekintu kyakola buvunaanyizibwa bwe ng'omuntu. Gwe naawe olina obuvunaanyizibwa bwe ne Kyagulanyi. Olina omugabo gwe gumu ne Kyagulanyi. Kati gwe bw'osirikanga ensi esaana otogenda kunyenya Kyagulanyi. Njala weebuuze lwaki Kyagulanyi ateereddwako amanyi mangi kubanga yaliko ensonga basigadde bonna asoole mu by'obufuzi. Bonna bayaye bamafiya bafuna ssente nga basinga n'omuvuma talina mulimu wadde address nti atunda obumasu, atunda obuleega oba atunda empapula z'amawulire. Yavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu nobatunda n'amaanyi ne gakuggwamu. Novuma Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'oli ku kyeyo oli ku social media ng'ate kyalwandira ove ku kyeyo dde waka osobola okufuna ekyokulya n'okweyagalira mu nsi yo naawe nodda ku Kyagulanyi n'omuvuma. Kitegeeza mukolera gavumenti. Mukino maliriza mbagamba mwegendereze nnyo Uganda weeraga. Njera sooka kubuuza Uganda zaabu akulukuta n'omubisi lwaki export gye tulina kati y'abantu nga n'abantu gye bagenda bakulumukuka abatasobola kufuna mirimu. Gwe omuntu atannamanya kiri mu nsi z'Abawarabu eri Bannayuganda njagala osokolooza emirundi esatu nga tunasindika mwana Dubai, tunasindika mwana Saudi Arabia, tunasindika mwana walla wonna. Information gye nnina gye nkuŋŋaanyiza okuva e Dubai ekaabya amaziga. Omuntu yenna ng'olowooza emirundi egisooka mu esatu sooka olowooze nga tunasindika mwana wo Dubai. Dubai ya floodinze ne ba foreigners abaagala emirimu. In fact abanoonya emirimu bangi n'okusinga emirimu e Dubai. Kino kiviiriddeko Bannayuganda okutandika okwejja mu bulamu bw'ensi nga bafiiriddwa obwongo bwabwe nga tebakyategeera. Ennaku zino tebakyabiteeka na ku social media. Mukimanyi nti gavumenti yaawali balina strict laws. Omuntu okufa kiba kivve. Tebaagala mawulire gafune mu nsi yaabwe. Obeera ku social media. Njagala ombuli emirundi emeka gy'owodde kugegula livudde Dubai lifulumye ku internet. Oba n'oliraba ku Al Jazeera. Okujja ng'osanzeyo promotion ya bizimbe baba na beach na business. Toli akonti nicho n'abadde bwe kiti kubanga bakeepinga information yabwe munda naye ng'abaana bali mu kwetta. Abaana bali mu kufa pressure. Gwoba oyagala kuprovinga kino kubira omwana ali e Dubai nga tannafuna mulimu ng'agenda ku visit visa. Bannayuganda batalina mirimu e Dubai esaazi tumawera n'omutwalo gumu n'ekitundu naye ng'ate buli lunaku ekitono nyo wayingirayo abaana abawera 10 naye ng'ekibatwala kunoonya mirimu ewaabwe emirimu tegisobola kubeerayo. Dubai Uganda yawako Dubai obuyambi. Kiki kyatuuka ku Uganda kuba tesobola kulabira abantu baayo nga tubasindika bweru. Kino bakikola bwe bati.
abantu bonna system y'abasibira mu bbwa dira bananso balumya obwavu oba forcing okuva mu ggwanga bagende ebweru waayo baleme kuteekako dimaali y'emirimu nti waba waze okwekalakaasa okunooba okukyusa obuyinza oba tokyalina force y'amaanyi kati bo bagende ebweru bafiira ye nga bw'ayingiza babe bamukkiririzaamu njagala bagamba essaawa zino okuva lwe twatandika okwogera ensonga zino twandibanga mu Uganda mwakayingiramu abagwira abawera miliyoni 10 nga tebali registered tebamanyiddwa kuvuna buddo batandise okwokipayinga amataka g'abantu bagatwala baindiginasi Uganda nezibattibwa mu kimpukumpuku nga teri amanye abaana bawambibwa drone ziwamba nezibaziika nezibatta teri ayogera omuntu yandibadde ayogera ate gwe balima empindi ku mabega omuntu avaayo okulumirwa bannayuganda ate gwe balima empindi ku mabega ebintu by'okulepinga abaana bawala mu nsi e Uganda gwafuuka luyimba nga n'abagwenyigira bakulu mu gavumenti teri akyogerako okitegera kati yala bagamba musooke mulowooze nga tunasindika mwana Dubai ali overpopulated by foreigners kubanga bannayuganda basinga obungi kati tebakyalina mirimu gye bakola kubanga tegiriiyo abensi endala ate nabo bakiyitirivu okuli abayindi ababanga ya Pakistan nabo bayitirivu nnyo kuba tebalina empapula nnyingi nnyo emirimu tegiriiyo kino kigenda kuleetera abaana bamufuna stress ne depression nga bali mu kitundu ekyo ky'e Dubai n'ensi ezisigadde obungi abaana bali mu Saudi Arabia mu biyumba oba gye tuyita deportation centers oba ku agents office okwetola Saudi Arabia bayitirivu nnyo mwalayo video uli ku social media abaana bafuluma buli lunaku at least ekitono nnyo ku kisaawo Entebbe olunaku bayisaawo abaana abawera 13 on daily basis ewe namba etono on daily basis abaana 13 naye ng'ennamba 13 agenda ofuna kendi bayinza okuba tewera 50 kwabo olunaku lwe batuuka kitegeeza 25 bigenda kusigala awo okumala omwezi mulamba emyezi 2 nga tebafunye emirimu kati kyembagamba gw'atayagala kulwanira nsiyo okwejja mu buddu bwe bakutwalamu kitegeeza ensi ekulemye kino nze kyenkola nkola buvunaanyizibwa nga buli mu ssemateeka wa Uganda luwandire eggwanga lyogerere yogere bikyamo biri mu nsi ensi ebitegeere yensonga lwaki ye bw'aba akutwala ekyankwaza okusomesa nga akusomesa patriotism ye ate akusomesa bibye nga ye kulemezawo gavumenti na kulemezawo famire ye takusomesa kwagala ggwanga lyo mbuze lwaki njagala obuuza omusajja omukulu eyakamala Makerere University essaawa zino amanyi kye bayita constitution n'amateeka n'ebiragira akimanyi ensi ezisinga omwana kasitayingira secondary school nti ayingidde senior 1 part of the subject balina omusomesa bamusomesa constitution mu Uganda basomesa constitution waliwo omwana ava mu senior 4 kutuuka senior 6 nga amanyi constitution ya Uganda waliwo omwana Uganda amanyi obuvunaanyizibwa mu Uganda constitution ya Uganda etteeka erisooka lisoma litya era ng'obuvunaanyizibwa mu Uganda buvunaanyizibwa ki if they can stop you from talking that means bakujjeko obuvunaanyizibwa obwa Uganda busooka kubanga you have all rights to ask questions and you all have rights to get answers from the leaders bwe bakuintimidating n'abajja mu inbox bakutiisatiisa n'osirika kitegeeza tomanyi obuvunaanyizibwa abo ensi ezeekalakaasa okukyusa obuyinza bamanyi constitution zaabwe mu constitution Museveni yaganda gibasomesa byensonga lwaki temulowooza bw'owulira Lumbuye ng'ayogera ogaba Lumbuye mutamiivu omulalu siri mulavu manyi constitution manyi obuvunaanyizibwa bwawe mu ggwanga bino byenjogera kinkakatako mu constitution am a Ugandan who fight for freedom and to protect my constitution kubanga etteekamu eriri liŋŋamba nti olina okulwana okukuuma n'okukuuma ensi yo n'ebintu byayo n'okukuuma amateeka n'ebiro ne constitution obutamenyebwa kati njala babuuza bannayuganda bameka bamanyi constitution on average nga ne bambemba parliament walonda bagibasomesa nga bali muli nga tebagimanyi bwe mumanyi amateeka ne constitution teweetaaga kubula ekikyakkola mu Uganda yensonga lwaki bajja ne social bajja ne gundi ne political education bamujja mu syllabus ya Uganda ne bamujjamu civic education yefaananyiza ku political education bamujjamu kubanga bwolekawo political education mu secondary level kitegeeza omuntu ajja kufuna idea bwolekawo amasomo agalaga abantu kuba bikkula omubiri okuba bukkula obwongo bajja tegeera obuvunaanyizibwa bwe kati Museveni kyeyakola yajjawo political education n'amusaanyaawo civic education n'amusaanyaawo
kati mukulu constitution mugenda gisomerawa abana bagenda kusoma the constitution bagenda tegera bibani mu Uganda. That's why nti bakuwana endaga muntu nga ya myaka 10 nga bigwako genda kufuka omunsi munansi iki tolina ebyo government je muri bye mugamu ine gwanga. Njala kubuuza tambula buli nsi wolaga buli munansa ina bende wera mu nsi mu Uganda mekaba ina bende wera mu nju zaabwe. On average njala babuuza bana Uganda mekaba ina bendera mu nsi mu nyumba zaabwe kubanga tebamanyi rights zaabwe tebamanyi constitution. Genda wano wenyumiridde wano wetudde buli munansa ina bende wera buli lunaku lukulu bazijjayo ne baziteeka mu madinisa batambula nazo. Buli entry point yonna yensi eriko bende were nene buli tweteko bende were nene buli police station eriko bende were nene kebere office nga yenkana ata kuliko bende were nene tuka mu Uganda kisako kisawe Entebbe odamu gisingana ku parliament nga ne ku police olumu bende were tezibeerawo kati munansa alajifuna ati amanyo mugaso gwa bendera amanyo mugaso gwa bendera. Amanyo mugaso gwa bende wera omanye ensi yo kyeki. Mbabuuziza on average bana Uganda bamekaba ina bende wera ya Uganda by Uganda flag in their houses. How many are they? Nobody, because they don't know their right. They don't know their rights. They don't know the constitution. They don't know who they are. Who are they in their country? They don't know. Kubanga bachi ba mamuntandi kwa. Ne Museveni akwata mba akutwale kyankwaza akusomese. To brainwash you akusomesa NRM. Kimeme Museveni mulungi nnyo tambuza government projects zeziruwa. Zirudda projects. Mugwanga Uganda buli muntu yenna ngozizo omusango gubwa ku bankuko olina okufuna lawyer wabwerere mu constitution mweki obenko lwakusobe kitali myaka 7 katofunye wadde lawyer akuolereza constitution ko tosobola kusiba mu sibenga talina addo omusango tumwina bujulizi bu mulumi kati yazizo omusango segirinya ne munne bali mu komera babasibagera mu myaka bageze myezi 9 government yabuwa bujulizi ekipinga on kwadijaninga court rwadijaninza court kyanonyereza chichi etteka lisomabiriti omuntu yenna ateekeddwa okujja mu kooti ateekeddwa okukwatibwa n'ateekebwa mu police ayina okwapiyaringa mu kooti oluvannyuma lw'essaawa 8 mu ssaawa 8 kiba kiwadde poliisi obuvunaanyizibwa okunoonya obujulizi obulumika omuntu bwe baakutte bwe buba tebuliwo mu mute. Oyinza n'okumala ku poliisi omwezi mulamba oyinza n'okumala ku poliisi emyezi 2 ne bakutwala luzira n'ojja gavumenti ebuliddwa obujulizi yo gavumenti kuba temumanyi mateeka tebagala mateeka. Nze babuuziza abantu bameka balina bendera ya Uganda mu Uganda teri. Constitution article esooka esoma ki? Era go buvunaanyizibwa bwo ki? If a person or someone can come into your inbox nagamba don't talk about politics nozinga nogabande omusajja ase mu inbox yange nantiisa that means you don't know what is yours, you don't know your responsibility. Teri muntu asobola kujja mu inbox yo kutisirikira message kutiisa ekyo tukiyita intimidation era musango omuntu osobola mugulako musango tukimanyi. How dare you come in my inbox and go kutiisa tusobola kubanga it's my constitutional right. If you feel that I've committed a crime, open a case against me mumpite mu court impose, but coming to my inbox vakukwogera byobufuzi toyogera kino ekyo baba banyama tebwa mu nsi ndo musirwa ddamu kujja mu inbox nga kutiisa kubanga it's your constitutional right, but it intimidation tekikirizibwa mu mateeka omuntu okujja mu inbox n'akutiisa ne batiisa twivudde batutiisa oli yankubidde essimu nansindikira message simanyi manyi woosula family yongi manyi If all telephone numbers in Uganda are registered, a number kubidde registered, etekeddwa okubanga emanyanya kubidde ne sawaji kubidde ndobozi bali manyi bakutiisa bane muzukuke Kyagulanyi okugwa gukoze mulinda ki police sako za mute muli sente mulinda ki omwaka mulamba temulina musala UPDF
baba n'abadde babaterekera ensimbi zammwe za sako ze bajja ku mwezi uno gayi bamusse nabula bagenda batta mulinda ki amagye gago bagalese kitegeeza muli useless UPDF nkiddamu amagye gago nga balaze bagayingidde kitegeeza muli useless temwina kye mugenda kukola okuyamba eggwanga kati before nga tebalina batta mwirwane kunga mutasaba bana Uganda balinze mmwe mu constitution ya Uganda ekirema poliisi magye gekikoolako ate amagye gakikola nga gasinzira mu ssebateeka kati mba temusobola kuyamba government kuyamba bana Uganda mugenda kuyamba ani mugenda kuyamba ani mugenda kuyamba nga wetwogerera essaawa zino ono omusajja ali mu kwengeza kuleeta abantu be bonna kubayingiza ggwanga munnansi ogenda kuddawa nawuliddeyo ekizezengere kimu eyeyita mutabani w'omugenzi Idi Amin Dada bwe yamusikira yazze ewa Sserwadda state agent mbosimanyi ndi wano nze mutabani wa Amin Dada tata wange yali bwe yafuluma eggwanga yafuluma n'ebintu by'eggwanga kati enzize mbireete mbikwase Museveni simanyi biddize gavumenti bye biki mukulu abaana ba Amin bonna tebamanyi oyinza okuba Yesu oli mwana wa Amin naye mu bintu byonna byonna bya Uganda tata bye yakolera kwali kubadde kujja mu pastor oyo musajja state agent oyogere kasasiro oyo tata wa muzika Saudi Arabia bamuzala Saudi Arabia Amin yatwala ki mama wa step mana okale katugambe Madina Amin yagamba bawange nali muwadiza n'okutwala ensawo ya seri ngamba ezo sente sizange za bana Uganda Amin yagenda tayina de kintu kyonna n'agenda de ensawo seri za Uganda yagenda nazo kati gwe muvubuka guwaze nodde wa Sserwadda simayogera kasasiro wo tumanyi Museveni biki byabakozesa tabani Amin mukulu wali mubuuze embeera gy'alimu wadde recently yali era kati ali kuki nonya baganda obona basingo munyi bali kuki kati go bakolesa obuzebuze gwanga Amin tayina ki yatwala boga man court of arm gye yatwala yali official court of arm eyagitwala mu Uganda oligino onaliwo gwoyagala simayagala jimu wa simu nansi Museveni musajja munyarwanda era kimanyi wanu yakweka amanya gamatufu n'agakweka ne tugazuula n'engabulira ensi talina buvuna buddo n'enkibulira ensi n'abaana besiba na Uganda n'esimu na Uganda katogenda biwa wangani yenga gwe mu bintu byosinza okulaba okutegeera kwe kuganda ogenda kuza ebintu yatwala ki mu kifo ky'okugamba nti tutegeeza famire ne baganda muze omulambo gwa kitamu guzike mu Uganda baguwe ekitiibwa gwatowooza musime niye simanyi omusajja bayakola naye mmwe abasajja mmwe tata we yali famous and very strong yazimba n'atwala economy ya Uganda ku level endala alina luguudo ki mu Kampala alina kizimbe ki mu Kampala if I may ask kino kizimbe kya Amin alina kizimbe ki mu Kampala ndi kino kya Amin kebera akedi kalibe kizimbe mu Kolo kirudda nti kya Amin keribere ettaka nga liri mu Buganda lirudda wote lya Amin teririwo kubanga ali agala ensi ne kebera bana abasajja babbi abajja okusanyawo eggwanga buli wamu batuttewo banatera mu National Transport Corporation abe busy nga kubiteka mu nsawo bikuba babbi nnyo kukitegera talina kye yatwala buuza maama oba step mother Madina Amin ajja kubuulira before nga tonajja kusibuwaza ggwanga nga tonavuma Kyagulanyi omanyi constitution ya Uganda nga tonavuma Kyagulanyi omanyi obuvunanyizibwabwo kwavuma Robert Kyagulanyi sera mu nyumba mulimu bendeweera abaana bamanyi constitution omanyi obuvunanyizibwa bwabwe kale ovuma Robert Kyagulanyi senta moyina abaana ate ng'oli musajja mu Uganda buli mwezi buli luvannyuma lwa myezi 3 bw'oba olina abaana basatu osasula miliyoni zitakka wansi wa 10 okubaweerera bamaze university bagenda kukola luddawa owakyawagira Museveni essaawa zino litera amafuta egula nusu kasanvu okyagira Museveni naye nga kiri intention bakikola bakitegenderedde
abasawo babedini okyagira Museveni sako za basirikale temuli sente okyagira Museveni batta bana Uganda basaba 10 nga tabalina musango okyagira Museveni ebyo muri mukola okona ensi yafe n'okutiisa tisa bana Uganda mbive kukutiisa tisa kwakoma. You are a human being like me, like other Ugandans, intimidating people using guns. That is old fashion. Era nkugamba munna Uganda aliyeyo bana abasajja balinze ekintu eki kulya reply. Tebanafuna reply. Omuntu wakuwandikira ebbaluwa wakusindikidde message oyina omuddamu. Museveni atuse tetusobola muddiza kubanga tulina akatengo. Museveni alina emmundu kubanga amate tetusobola zifuna kumulwanyisa. Museveni ye muntu asinga obutiitiizi ku nsi ya Katonda kuno. It's because he hadn't get the real reply from the citizens of Uganda. But remember, anytime, anywhere, the real citizens of Uganda will reply to you very soon. You will get a reply. Either a written reply or a verbal reply. Fetuchakola one verbal to social media, but the real reply is yeah. I tell you won't like it with your family and your fellow mafias. Because to nafuna reply. That's why Ogamba will kill Tukola. But you will get the real reply from the real citizens of Uganda. Ogenda tandikoba was sent until when? Until when are going to use money to bribe Ugandans? Until when? Kubanga to China sent, you don't have money. Nothing you have. Not to know muchara gente ali mukutaba na Uganda no education system. Ese no gena kubalukanga watermelon gibasudde wansi. Science atugamba nti omutima gw'omuntu guli mbigere ebigere bikuzimba ebigenda kubiringa landi mbaye bigenda kwabika nayo kyata abantu. Ero kyagala okubba n'okubye sibize igwanga ogenda zitwala wa mama. Nkubuuza Janet. Where are you going to take the Ugandan where are you going to take all those properties? Because you are sick. Look at yourself. Bigere. Obulamu bw'omuntu bera mu kigere wansi eno mu fingerprint wansi eno. Mu footprint jebe ne obango tandise okuzimba ebigere bizijjagale debe nabiri ngebapikamu omuka kitegeezi n'otera okwabika toyina bulamu mu kifo ky'okutuula mu ntebe no repenting ne weesonyiwa Uganda n'ogamba no ebikolo bye bitukoze bimala era mukyagala okubba n'okutta bantu mugenda biteeka luddawa Museveni osula ologoota n'okuba endulu omeketa amannyo ne oba oyimiridde emizimu gikugoba naye okyagala okulemera ku ggwanga kubanga okimwe bakunoonya. Muhoza at your age ulimu emizejo kwata abakazi tosobola nakwogera mu public nawe ogenda ogenda kufuga eggwanga era nga nti bonna bakuvuganya ogenda batta ogenda kutta mpaka ddi walona bakulembeza bayire ku ssere tebamanje baziikibwa bamusoli nobody where they Hitler the same nobody knows where Hitler is. Gaddafi nobody knows where Gaddafi was buried. Teyamanyi Gaddafi bamuziika. Time agenda tuka nga you can't explain anything to Ugandans nga tebagala kumanya bola banga baddufi. And the most dangerous thing mu nsi ekintu omuntu akusirikirira n'olantu musitaliwo aba ategeera. Komuna Uganda aliyo nga n'ekigambo kunga kikulemye okwogero kitya kubanga mukozese mundu. Emundu eringa lugoye bw'ogikwata n'omulala asobola ogikwata mwe temumanyi bayita mundu. Aine mundu yasinga okutya gobo yagala tegera nti mundu ajina yasinga okutya awulire essasi nga livuze liva mu side eri gyata kubye essasi nga liva lidda gyali bagenda zisula bona bagenda kudduka. Bona bagenda kudduka. Gobo yagala tegerere bano basinga okutya emmundu essasi livugenga liva mu opposite side nga si bali kubye ojja kutegerera nti omusirikale atya emmundu. Jine tiwandibadde weekubya bakulaga nina ssente nnyingi naye waaki engato tezikyantuuka drone yange yanga bwena naye nga teziwera 13 ne tezikyakutuuka. Ekyo kibonerezo. Museveni wayika windows ne bakukanika tokyasobola kukanikibwa ne tubuuza nti olina ku kibonerezo. Wotukira okusaba oluwangwa obulamu kitegeeza oba ogenze. Ntegeezeddwako ne mutabani naku zinayira mu ssabula n'anywa ne ku musaayi agenda mu kafiriji kala n'ajja omusaayi naye n'anywako. Antugambe azaala ekibi akiwongira naawe kyekimu kyolina okukola naawe omwana mutadde mu sisitimu eyo. N'atamanya nti yalina chance n'agisuula kandi naye ayagala kufuga ggwanga which is impossible tikisubuka. So ebyange mbimaze
Mbabulidde mwenna abagagga mukitegeere nti mukanjolagano kana kayinza okuddawo mwani kifuwa nga mukiza munda naye nga abazadde mwenna temugezere mukkiriza omuntu yenna aleeta eddagala ku mulyango gwammwe nti aliwo abaana bammwe temukikkiriza okubagema bagi temubakkiriza bagema. Abasawo mbagambye mission yammwe, abasirikale mutegere buli kikigenda maaso, amagi gayingidde, ebiddako temumbuuza ogwange ngumanzi Mukama bakuume ku lwa Katonda n'ensi yange. Nzannya omulimu constitution gwempa nkiddamu. Kino kyenkola constitution ekimpa. Sikola kintu kiri out of law, nkola ekintu constitution ekyempako obuvunaanyizibwa kikola. Siri wabweru wa constitution. Era gwayo alumba nze ng'olwana nange olwana na constitution ya Uganda kubanga nina right ezoogera ku bintu byonna kubanga kinkakatako kulwanira eggwanga lyange by all means. Kati gwalumba nze oba olumba constitution ya Uganda batokimanyi. Ate kisinga okunwanya nwanira ensi yange nti ba invaders bagiwambye so si ba indigenous Ugandans. Nchiddamu nwanira ensi yakubanga njirwanda nga defending over invaders ba foreigners abajiri ba refugees not indigenous Ugandans. Mukitegere bulungi. This is my constitutional right and I'm not out of the constitution. Whatever I'm saying, it is mandatory to me. I have to do it. Whoever they are intimidating people, stop it, because those are rights for the people to speak and they are constitutional rights. Don't intimidate people. If you have power, stay where you are. Let people talk. Let people say whatever they want to say. They have all right to demonstrate. Why do you stop them from? Why do you stop them from demonstrating? They have all rights to demonstrate. Stop forcing yourself on people. People voted Robert Kyagulanyi Ssentamu, but we are still exposing this regime until people understand that they have all rights to defend their constitution and to fight for their freedom, to take back power into Ugandans who are ready to carry on after Museveni. But Museveni is family and all your grandkids, they are going to suffer. They are going to suffer. May God bless Uganda and stay safe. Mwera.